Lekusabira mbadde luzira kitegeera simanyi nnyo kuyimba tukulisaayo munnakantu munnaffe oba muganda waffe tulida okubanga yavudde mukomera ne tukulisaayo muganda wange my brother Swaba Kasumba naye namulabyeko yakomyewo Swaba Kasumba mukama w'amaanyi Assalamu alaikum Swaba Kasumba yakomyewo emyezi 6 giweze baba kati tekyali kusesema wabula tonsembera wansize bisenyiga mamu anti ogambo mmere ya mwoyo nkubirese webagwe tululida tugambye benzi mye Prince kyavola banze nava benzi mye tubaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda amanya n'eddoboozi nze Asha naava Namatovu omusiime luli Prince gwammanyira ne gugamba mbunze nsansabaga kyokka akantu katambule ne katuuka ne ku Mr. okumulagira dda nti siri mufumbi mbwolaba mwannyoko ye yakyogedde mbwosansabaga saawa yonna omukyala akwegana ate ngenda beegaana saawa yonna ne mukwano akuba waliwo abatwesibako mbuno baatulya naye bannange kitegeeza ki teri semmanyi bayire kankubizeko kino ekibuzo Prince nga tunagenda wala kiva ku kyo omusajja ogamba nti onamulya wallahi nga tamulyangako kiva ku kyo oba tuyagala swala nti baakuma tetusemba nakola champion gudo mwina kuba ba champion gudo omusajja alina kuba muwanguzi mutemwagala kukkiriza tosobola nakyogera nti nakuula kuki nakula sente ne okanyanya ako yes ogenda katwala kwaniriza nnyo ku mukutu gwa Life Experience Uganda yes Prince Yam official gemanya abula nebaza omukyalo oyo yeeyite w'amaanyi eyagezezzaako okunfuula kyendi ssaawa zino mfeenya sina wadde wabula teweeyogeza wansize n'ebisenyiga byo ne sister wange wano my brother mwami wange yawedde olaawo ntabulira obufumbo Prince ina musajja musiigeko binyuma nkwana ate teyadduse yangambye alidda nga senyigaawe takwagala tanjagala takwagala baaba ngenda muko baaba noba leero takwagala ekikigwe kati kankubuulira ebigambo bino bw'obanga oyagala omukyala wo kyonna kyali naawe kyobeera bw'asinda kati wiiki yakawera n'akawona senyiga buli bwokuba emyasi bw'oti adduka misinde baby sorry katambala atakwagala akola sembereri bw'obeera mu kisenga abamuddira atakwagala oba omulaba naye ng'okubaweereza tusinzira no ku Silverback amawulire gadde mangi ne ŋŋamba my blaze oliwa tulina okubaweereza naye gwe nkubuulire tubalaba yes yansanze physically olaba ne baffe batulaba naye tebatufiirako buli omu abeere mu layini ye atwabadde ku National Theatre mugenzi Alex Mukulu yafiiridde ku myaka 72 era nga abadde munnakatemba munnamawulire muyimbi muwabuzi ate nga judge be bamu ku bantu abasitudde art industry munnakatemba abo bonna babadde bamussaamu ekitiibwa ng'ekigambo kye bwe kyogerwa awulikika tekiddibwamu babadde wali speech zaweeredde eggulo omuno mwe mwavudde omuvubuka eyejjeeyo mu Ggalale n'agamba nange ndi mutabani wa Alex Mukulu sijja kukkiriza kusigala era babadde bamulemeseza n'ajja mu maaso nga tuli ku National Theatre n'agamba bannemesezza okwogera naye nange Alex Mukulu taata wange era abafamire endowooza babadde bakoze eki waliwo byabadde byogerwa omukulu Frank M. Gashuma yatugambye afudde talina famire twabiwulidde tugambe tewabalaba efamire ye by the way omukyala bamuŋŋodde omukyala yafudde n'agamba Alex yanfiiridde mu ngalo jjukira omukyala yali yagenda
naye abantu bamuŋŋodde ne bagamba tolina kyotugamba. Nawulira muyita boyfriend. Yes, ne bamugamba todda yamukwana nga alina emyaka 17 reba nenjulo like negombye okudda obuto boyfriend wange ankwane nga alina emyaka 17 nkule naye nkaddiwe naye gine awo nno bannabitone babaddeyo basajja ab'amaanyi ba Dr. Bosa ono yani ono Joseph Yesega wa biki Vincent Segawa uncle waffe oyo uncle Vincent Segawa yali yesimbawo ko Mr. Kampala bamuta John Segawa yes abadde ba Maria Mundagire ex wa Maria Mundagire John Segawa nalabyo waliwo n'omwami baba muyitaani nalabeko n'ono omusajja awangadde omusajja ono kubali bagamba mbo eyo gyotabaliro omanyi gyobuna omukulu wa Rosias yalabiseka alina okubeera because oli abasajja basendi bonna babaddewo basenkubuga esiyaasa Abe Mukibi yakoze omulimu gw'amaanyi nnyo tumwebaza mukulu Abe Mukibi respect yalaze nga kati ndabanga kati yasobola okuyimirirawo industry yabannakatemba yasobola ndabanga yalina voice esobola okutuuka wetatuuka oba wetasobodde kutuuka Abe Mukibi akola ki ne awo nno nga tutyagenda mu maaso wenalabidde omukulu senkubuga esiyaasa yawanza omuleka nagamba bwe tuvaayo ne twogera namugamba twogera nnyo bwe tusirika mwate basirisi bwe tukola mwate tewakoze kati tukole tutya nagamba tukooye bakoye eki tukooye okutujolonga yagambye waliwo omuntu omu yavuddeyo n'agamba Frank manya Alex tabadde na family n'agamba ate tetulina kye twakoze wabula twasuukunze nnyo obupale nga tubutwala gye tukola ki yabadde yeekubye n'okugenda okuziika ani omukulu Senkubuge ng'agamba obandike kuziika naye n'agamba aniyo yannemesa okuziika ayogere obwogezi ono omusajja ampangadde naye era nga bwe twagenza okumaliriza nga bamugambye akakkane byonna ebirabe ng'ebitakola ki manyi ku TikTok kuno twagala nnyo trending nabisigadde omuntu asobola okujja n'aleetawo ekintu kye ng'ayagala ki trend so kati ne kibanga yanyiize nnyo era n'azzaayo fire nze nsuubira ebigambo ebyadde bya mukulu Frank M. Kashumba yatugambye kuba yatugamba alimabega ali nga twabagambye show yaffe eri gye twakola mwalimu Frank ndabanga okusinzira ka video engeri gye nakawuliramu Uncle Gashumba kye yali ategeeza yagamba afudde butaba na family n'agamba afudde nga munaku ndiyo obunaku okubeera wekka obunaku nga talina muntu amuyinza muddu anti kati waliyo omuntu n'afa mu kiseera ky'okufa n'ofa ng'oli mu nju weko kimanyiko ekyo abadde ye kuva abadde banne bonna abawadde speech omulambo gwagalwa Prince n'omala okufa buli omu ne yeesomboola obadde omukubira essimu omukulu yennyini Abe Mukibi agambye yamukubira ku ssimu n'agamba njagala kujja kulabako n'agamba ondaba kuki ndi mulwadde bagambye naye yafudde omulamu mumanyi omusajja wa lugezigezi abadde solid nnyo yes kisoboka abadde solid nnyo era naye nze kyenjagala okwebaza wabaddewo embozi abadde eyitinga na Mulumbe olunaku olwokumeka jjo lwabadde lwakumeka then Monday bwe baali ewaka mu makaage wali Emmengo sebo ofuluma geeti y'olubiri otunula mu maka katoyaba munaku oyo awabereka omwavu awo naye nga abo twabadde mu lukiiko badde bagambye gavumenti yavuddeyo tegenda muyamba ku lw'emmande era speech ze baawa anti abadde alina n'ekigambo kye nalabye gundi ng'awa speech omukulu w'Enansana Honorable Zambali Blasi n'agamba mbu wadde gavumenti tegenda muyamba bo bagenda kukola ki kumusonda era yeeyama akakadde nabye n'abalala awo era tebeeyama Baserefu Pastor Wilson Bugembe yawaddeyo kakadde twadde tuli awo minisita owa art n'ebirala byonna byonna bitwala mu category omukyalo oyo w'amaanyi n'avaayo n'agamba president w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo n'awuliriza omulanga ogwa minisita kuba bye babyogedde jjukira kati Kenzo
aba alina okutuukirira minisita president wa federation kuba oli abadde wa art. Yes, kati minisita n'atuusa omulanga mu ofisi yani ya president, era president n'asiima n'agamba omukulu Alex mukulu agenda kuziikibwa mu bitiibwa. Okay. Yamani. Bwe bitono byatambudde ebyabadde mu lumbe lw'omukulu Alex mukulu. Sajjo yabadde w'amaanyi. W'amaanyi naye abadde gumite. Abadde ayimirira ku kigambo kye. Kati abasajja bonna abakulu babadde nabo badde bamutya. Babadde bamutya kubanga bamutwalira omuzannyo gwa Katolubwama ogwa Seas Fire. Ago Katolubwama gwe yali awandiise gwe yali agenda show gye yali alina okukola ku Serena. Serena ng'erina okuwuuma. N'agamba bino sibitegera bye baawandiika byonna mbiddamu buzibu. Yabadde mugezi nnyo. So nga tuvudde ewa Alex mukulu. Yes, Enyama. Twabadde ku social media. Era beekwe byatusanze kana kayimba kawalukaga bakayimba amanya walukaga mwebale kusabira mbadde luzira kitegeera simanyi nnyo okuyimba tukulisaayo munakantu munnaffe oba muganda waffe Tulida okubanga yavudde mukomera ne tukulisaayo muganda wange my brother Swaba Kasumba naye namulabyeko yakomyewo Swaba Kasumba mukama w'amaanyi. Assalamu alaikum Swaba Kasumba yakomyewo emyezi 6 giweze baba kati tekyali kusesema oba ojja kusasula ssebo naye mbadde maye ekibonerezo kiba kikendedde akasente akatonotono ku peesiyo naye sikukaka kati awo nini mbuulizaako nabye Tulida ofisi zonna aziyingira nabye Frank Gashumba ng'amubuulirira tolirabyekaawo Gashumba amubuuliridde awo alina okuba omwetwazi alina okubeerwa omwana ow'empisa okitegedde n'agamba oyo Calvin Kayanja yavaayo n'avuma Bugingo naye n'akubira lumu Frank Gashumba n'amugamba mpuliranga ekintu kinnuma mpuliranga omutima gunkuba mpuliranga siteredde mbadde nsaba nnoonye ku pasita Bugingo paka namayumba ye baasibiribwa Bugingo naye musooke muleke kale sijja gamba Tulida abadde avumaani oba abadde avumaani babeere ne bavuma abantu nabo ne bibalumiriza nti lwaki yavumye gundi anti Tulida abadde ku sayidi eno eya Hajat kati ng'alinavuma buli kimu nedda wuliriza kiri bwe kiti asha naava bwe nzijanga gwe gwenkolera gwe buli kimu omuntu yenna akweŋŋanga kati bo babuloga alina kuba voice Hajat ki namyalo ekintu kyonna ekihappeninga waalina okyetabamu kategedde naye ate mulabe bambi agenze yeetondera bonna bajje beyavuma bonna n'ekirala ekinsasa kiri kimu nti like parties ezeekuba oba abantu abalwanagana oba abaana abalwanagana banjwemu kibiina kimu mwe muli abeevuma kati simanyi ekyo kijja kitya wabula tonsembera wansize bisenyigamu anti ogambo mmere ya mwoyo nkubire sse webagwe Tulida atugambye Benzi mye Prince kyova olaba nze naaba Benzi mye kakazi kyessaawa era yaddayo kamotoka ko kali akakadde akadumpulike ngaye mwavuma akamotoka kakaba ku Frank Dana yakavuma mukama Tulida yegoze owaayi Asha naava natuvudde wa Tulida waliwo olutalo luli ku social media banna ona kyani kya generation kyani kya honorable just wa era kati ate ndabye Calvin Kayanja nina ne mukwano gwange oyo Rego suspect ali Dubai awo naye tiimu na mmere tiimu na mmere yamugambye n'agamba banaye honorable na mmere banaye webale kuzuula misota nga bukyali webale kulaba misota obadde okimanyi mu generation yasoose neyeripa ku nammere bw'ati ng'ayagala musika eriyo
anti Nammereko okwanjula kwe kuvayo n'alangirira mbu agenda kuwa omwana ono omutwalo Benito ono omwana ayiri mu kukomawo naye ngenda kwogera ku Benito oyo nga tumaliriza Nammere yasindise miliyoni 5 mbono omwana n'azirivasinga n'azizza kati generation n'akwata miliyoni 5 n'aziwa omuwala why generation yagenza okulaba Nammere nga tabawa mutwalo we yakola ki we yagamba kakati ate Kaluvini Kayanja yabadde avuddeyo ng'akubyani generation n'anyiiga kati ne Nammere alina video gye yabadde akoze era abagalo gira bakebere ku page yange ya Prince Sam official video ya Nammere weeri ng'ayogera Benita lwaki teyamuwadde mutwalo gwaki gwa dola olw'ensonga mbu Benita baamusaba ebimwogerako passport n'alwawo biweereza tabibawa bo nga baagala kukola buli kimu balabe engeri gye bamukola ki gye bamuzzawa bwe bamugoba ku mulimu owaye saagala kiyingiramu nnyawo kati generation n'akibuuka n'amanya mbu kati naye olutalo luli ku media generation kyakola Honorable Nammere katupulayinge namuwa besti ne bonna pate social media minister ali blocked ku WhatsApp yange ne ku social media platforms zange zonna nze tebannindisa ate tebankozesa nsobi ate tebandyamu no so tebucha simanyi ya blockies nze na mu blockies nze generations twakomye wali nga muwadde message mubuuza nti omwana oli kukinga bamuli bubi akonkapati baddegeerakwechanga nansirika message nga mpanvu after over hours oba the next day nga message ya blue tick nze nasirika kumbe ndowooza eno yali anoonya kigenda muleetera busungu omwana ono n'akola ki nakimuwa nga mumanyi omuntu ali frustrated omwana obusungu bwe yaleeta bwali bwe buti mumpulize bulungi yamugamba ndi wano ne ku TikTok abaana boogera bagamba togenda kumpa ssente bannanze neeraliikiridde bambi minisita nyamba biki n'omwana namusinikira message ng'eriko n'obukaaba ono n'awandiika message nga mpanvu n'angamba abantu omuntu gw'ongamba okuyamba omuntu tasiima alina empisa mbi so Nammere wonna wali njagala okuga nti waswadde kale waswadde nnyo abakyala basinga mazazi nze omukazi oli mu kutuma bavume omukazi bavume nze ebitundu by'ekyama njagala ndage video nga nkuvuma ebitundu by'ekyama gwe Nammere muli ku mitwalo 10 gy'abasasula mujje mu nvume Kayanja abuuza nti ekyo ekikazi kisobola miliyoni 5 well I can news for you tukomaawo kati kankubuulireyo kati ngaffe nga tuvudde mu bya Honorable wa kitiibwa oli wa kitiibwa ekyo mu bakazi mbadde nkisuubira wano Mama Flower takwatagana na Nammere naye yavuddeyo bagamba akuwalana bwawerekera akubanja gujabagira kati gwajabagidde so I'm not disappointed mbu nno bano abantu generation asobola okudda ku media n'avumaani Justin Nammere Honorable tumuwa ekitiibwa naye waliwo ebintu ebimu Honorable byagenda okweresa ye ng'omuntu mbuuza lwaki zino entalo za social media oziraba generation ojjukirako olutalo lwaliwo olwa Alien Skin abaana ne bamuvuma kati Honorable waffe tetwagala bamuyisemu we batyo kitiibwa naye nga tetunagenda wala Asha generation yavuddeyo ne bagamba mbu Honorable Minister yabadde anoonya amasannyalaze mbu nakutrendinga mbu naye nga alinaku zino yaliko Justin Nammere takyasobola kubanga anoonya mwasobola okutrendingira wangi ne bwakola bukozi n'agenda kuyamba abantu Masaka constituency gyafuga asobola okutrendinga okategedde naye bonna ne generation nze bonna sijja kuba bonna bapate yange buli omu ayagala kutrendinga generation ayagala kutrendinga Nammere ayagala kukola ki kyova abaalipidde omwana naye waliwo ebintu ebiswaza lwakuba abantu abamu naye omwana oyo baswaluse bonna generation yaswadde ate generation yaswaliddewa ate lwaki taswala yaswaliddewa bodaboda kati kankubulire bye boogera bibaswazaawa bye boogera bibaswazaawa kuba naye yavuddeyo awanda muliro anoonya
generation yennyini awanda muliro okitegedde kubanga ate omuliro kati njagala ombuulire bonna generation alina byayogera ne minisita alina byayogera omuwala gwe boogerako kikyali mu ggwanga atugattako ki Uganda kikyatugattako Uganda kikyagatta ku ggwanga Uganda bwe likeera nga eggwanga lirina bweta atugattako ki tewali tayina kyayinza kusitoka kati n'ekirala kye nalabye kye yasudde omwana oyo omulaba ali mu nteekateeka edda Uganda ashadaba njagala nkubuuza ku generation ne Honorable Justin Namere saawa zino okomawo Uganda ni gwe weetaaga ennyo ng'okomyewo oli mu ggwanga weetaaga minisita kati ebintu ebimu olina okubamu ttooki n'otunula n'ate n'ekirala gavumenti alina excitement eyafunye gavumenti ereme kuyambanga abantu baliko bulungi abantu tuli eno tuli bubi eyamba abantu balina oli ne bakuwa miliyoni 5 zirivaasinga gwomanyi kyekitegeeza ekyo anti ono yamugambye Jenny generation yamugambye azirivaasinga azimuwe ziriko ebigambo byajjiddeko bingi era n'azimuwa n'Eddie Kenzo yawaddeyo ne mama affe Zuwena yawaddeyo n'ekisa kya Mukama yawaddeyo $10,000 omwana ali mu ssente ekikigwe mama Zuwena yawaddeyo 3,000 eza $1 miliyoni nga 10 plus kisa kya Mukama 1,000 miliyoni 3 n'ezigwamu 3 nga n'emitwalo 7 Eddie Kenzo yawaddeyo miliyoni 5 naye yamuwadde 5 omwana nali mu nteekateeka ekomawo naye waliwo kavidiyo akalinkize muganda wange oyo legal suspect yakaplayinze eggulo ku live naŋŋamba omwana yali yakola ye enteekateeka y'omwezi guno gwennyini nga yakansolinga dda akomawo wa Uganda era alina voice note gye yakola n'agamba nze noonya ngeri gye ŋŋenda kudda Uganda ntandike okupambana ne Uganda naye nga yabyogera ddi mabegako kiba kitegeeza yali yakola enteekateeka ye ng'agenda kukola ki komawo bo baloozezza bamugoba buki ku mulimu olweri yakola dda cancellation naye nga Benita badde nsaba wekkakkanyemu odda Uganda generation mwagala nnyo Jenny Namere Mamito mwagala nnyo bonna mbaagala bantu bange era menda kubuza oli tiimu kya bonna bantu bange kwa kibiina kye nze bwe tuba mu nju emu nange oyamba olinga wanuupu nze njagala nnyo kakkala kano wuliriza kategeeza omusaayi andi kuli mu musaayi sooka owulirize mbadde nkugamba Asha bwe tubeera mu nnyumba emu tuba baaki baluganda yes kati tuli baluganda generation muganda wange Namere muganda wange tuli mu nnyumba emu entalo nyingi nkugambye ekiri obuzibu bwe tulina ennaku zino trend efuuse eki buli omu ayagala ku trendinga naye Honorable wange mwagala nnyo badde nsaba bino ebyabana abiveemu emikutu gye gusobola okutambula akole ebintu bye agende mu constituency we akolera abantu byalina bakolera abakolere ayambe bayamba atekeyo obubiina bisako bakwata era bannamawulire abatwale tujja ku trendinga wano tuve mu bino tebiina kibitugattako tebiina tebiina kibitugattako so byebyo ebyafudde mu ggwanga bwe bityo nno yes ebiwooma bigwa byokya bwetyo bwe tubeera ku Life Experience Uganda okuweereza tusinzira no ku Silverback munnange ono alina ebyo mu buliri gwe no munnange eyeetaaze beddings munoonyeeko wali eri ku TikTok Prince Liam Official munoonyeeko agenda kubanga akukolako bulungi enamba yange kweri ku bayo yes enakuzinga tukyateekayo ogundi yange nsasula kale kampani eneefunzizza eneegezaamu naye nange ndi mweteefuteefu okujja eŋŋanga naye nga tusinzidde wano ku Silverback kifo kirungi sangibwa wano ku Sama Road leeta akamotoka bakoze ng'akanava leero yajozezza enkuba yatonye ajangu onywe kacaayi ka barista omulungi waali ka pink pussy tulina bu cocktail pink pussy mojito Long Islander tulina Sunrise Tequila mungi nnyo so jangu ku Silverback byonna bikola ki tulina pizza buy one get two buy one get one
olunaku luba lwa Monday n'olwokuna n'olwokuna buy one get one so mubeere bulungi bye bye